Are we on, Bobby? Yeah. Wait a little bit. Is it running? I want to make sure we're live. Are we finally on, Bobby? Yeah. Great. Because mbadde ndi mukwogera Luganda. Yes, sir. Yeah. Banange tusaba mu gume naffe ndowooza internet yaffe bakikyankalanya. Waliwo obunyonyi obwetolola wano ensonga lwaki mugiraba evaako neddako naye lazima tugezaako okumakinga sure obubaka buno obubatuukako so ne bwebange kutuka tusaba mutusaasire. N'ekirala producer wange mukyala Babi Kyagulanyi so olumu bwe bimutabukako alina okwasaganya ebintu bingi tubasaba mubearinge naffe. Mbadde nkyabategeeza nga Mwami Museveni bwe yaganira ddala okuyiga mu byafaayo n'ebyafaayo ebibye byennyini naye byo yalemwa okubiyigamu. Mu kitabo kye bayita Mission to Freedom nga kyawandiikibwa Museveni yennyini ne banne mu myaka gy'ekinaana yayogera bw'ati ng'annyonnyola bwe yali annyonnyola lwaki baakwata emmundu ne bagenda mu nsiko ne batandika olutalo. Olutalo olwo lwatta abantu abasukka mu kitundutundu ky'akakadde abasukka 50,000 naye bw'ati Mwami Museveni bwe yayogera era nkootinga buli kigambo kye yayogera. Yagamba ti mwezi gwa Desemba omwaka gwa 1980 Bannayuganda bagenda mu kulonda. Twagenda okuwera mu ttuntu erya Desemba nga 11 kyali kyeyoleka lunye the UPC n'Obote baali bawanguddwa ate nga bawanguddwa bubi nnyo. Newankubadde waliwo okubba kungi, waliwo vulugu mungi eyali mu kuwandiisa abalonzi, eyali mu nomination y'abakandidate, vulugu mungi eyali mu kusala ebitundu oba boundaries z'okulonda, baali bawanguddwa. Era nga bwe twawangudde Mwami Museveni oluvannyuma lw'obuvuyo bwonna obubadde bugenda mu maaso. UPC yajjula okubuguutana oba panic. Paulo Muwanga yagenda maaso n'awamba obuyinza bw'akakiiko k'ebyokulonda ebiseera ebyo. Era olunaku olwaddako nga 12 Desemba omwaka gwa 1980 nga bakozesa obuyinza bwe baali bawambye ku radio ey'eggwanga nga bakozesa amagye nga bakozesa poliisi n'ebitongole byonna ebya gavumenti era nga bayambibwako gavumenti ya Tanzania. Obote ne Muwanga balangirira okuwamba gavumenti kwe baali bayita okuwangula obululu nga Museveni bwe yakoze. Omulundi omulala akagulupu ak'abantu abatono abaali tebaagalibwa baddamu ne beefunvubiza ku Bannayuganda era baali tebabalekedde chance ndala yonna okujjako okwata emmundu okugenda okulwanirira eddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka. Oyo ye Museveni bwe yayogera ng'ali ku myaka gyange. Oyo ye Museveni bwe yayogera mu myaka gy'ekinaana. Naye oluvannyuma lw'emyaka 40 twetolodde ne tudda mu kifo kyekimu era kati we tuli. Gwe bw'okwata bukwasi n'ojjawo amannya g'abali agaaliwo n'oteekawo erya Museveni n'oteekawo ery'Abakama n'abalala bonna be bakozeseza ojja kulaba ng'ekifaananyi kyekimu. Mujjukira nti mu kampeyini monna Bannayuganda bangi nakusingira ddala abawagizi baffe nange kennyini ne bannaffe aba opposition tuyise mu mbeera ey'okutulugunyizibwa. Bannayuganda bangi batemuddwa. Mujjukira nga 19 ne 18 omwezi gwa Novemba
batemula bannayuganda abasukka mu 10 newankubadde mwami Museveni yagamba nti bannayuganda 54 be battibwa. Bano oluvannyuma Museveni yavaayo neyewaana nga bwe yabasse. Era Ssaabatemu gwe bayita Eritu Mwine yavaayo n'agamba basobola n'okutta abalala. N'agamba poliisi eyina eddembe ena n'obuyinza okutemula bannayuganda. Yagamba mugonde comply oba si kyo nayimbawo akayimba ako. Eyo embeera gye tulimu baganda bange. So batuuze bannange nga bwe nabategeeza okuva mu ntandikwa tukuno kulonda kwe tugenze si kwe kulonda okwa bulijjo. Eno bagiyita revolution oba enkyukakyuka sinziggu ng'egenda kuleetebwa mwe bannayuganda. Fe okwawukanako ne mwami Museveni tetuli batemu nga ye. Tetukwata mundu era tetubakwata kunga kwata mundu. Naye tumanyi temulina amaanyi, mulina obuyinza obusobola okukyusa embeera yammwe. Tusobola okubakulembera naye mulina okusalawo nga bannayuganda. Tumaze okubategeeza nti tuwakanya ebyo byonna bye bagamba nti bye byava mu kulonda, era tubakunga mwenna bannayuganda mwe biwakanye. Mubaddenga n'ensonga lwaki mulwanirira eddembe lyammwe, naye ate kati mulina ensonga ey'amaanyi. Obuwanguzi bwammwe bwabbiddwa abantu abatono ab'olubatu. Era abantu bwe muba musazeewo basebo ne bannyabo, abantu abo tebasobola kubafuga nga temukkiriza. Nze nga nkibagamba nti no one can make you a slave without your permission. Tewali asobola kufuula muddu nga tokkiriza. Olw'obumenyi bw'amateeka bwe bakoze nze bansibidde waka balowooza nze bannayuganda, naye tuli miliyoni 45 basebo ne bannyabo. Tuli miliyoni 45 era njagala okubakunga mwenna abali eyo. Buli omu kyasobola okukola n'amagezi gasobola okuleeta agakozese. Mwenna muli bakulembeze. You are the generals and you are the soldiers. Kasita mubanga buli kyemukola kiri mu mateeka, kasita mubanga kyemukola kiri non-violent, eryo ddembe lyammwe. Nalabye abapoliisi bagamba nti Bobi Wine okumuta ayina okusooka n'agamba abantu baleme kwekalakaasa. N'agamba tagenda gamba abantu kwekalakaasa. Abantu setaaga bagamba kwekalakaasa. Bakimanyi nti ddembe lyabwe okwekalakaasa. Naddala kasita abayange beekalakaasa mu ddembe nga tebamenya mateeka. Ensonga endala basebo ne bannyabo gye badde batubuuzaako eyo. Bangi bannaffe beebuuza nti ki kye tugenda okuzzaako, tugenda mu kkooti oba tetugenda mu kkooti. Mbadde nfuna ebirowoozo bingi nnyo okuva mu bannaffe kuba buli kye tukola kiva mu bantu. Bangi abakkiririza mugenda abatakkiriziganya na kyakugenda mu kkooti nga batutegeeza nti okwo kuba kumala budde, kubanga abalamuzi bonna aba kkooti enkulu bonna tewali asobola kuwakanya mwami Museveni. Bonna mwami Museveni yabawa emirimu, bonna bakozi be. N'olw'ensonga eyo tebajja kusala mazima. Era ne bategeeza ekyaliwo Dr. Besigye bwe yagenda mu kkooti n'ekyaliwo Mama Mbabazi bwe yagenda mu kkooti. N'olw'ensonga eyo ne batugamba kiba kyakumala budde bwe tugenda mu kkooti tubanga abalaze mwami Museveni tutumuwadde sitampu eya legitimacy oba ey'okugamba nti ne mu kkooti tugenzeeyo. Naye ate wabaawo n'abalala nga bagamba nti ku bujulizi bwe tulina obungi kikulu nnyo okubutwala ne tubuteeka mu kkooti ekkirizibwa mu mateeka. Newankubadde balina okubuusabuusa mu kkooti eyo, bagamba nti okubuusabuusa kwonna okubaddewo ensiko ekulabe, kuba kati ensi etunuulidde ensonga eno. Ensiko bannange engeri gyesobola kufuluma bali mu kwebuuza mu bantu, naddala abantu ba bulijjo era basebo ne bannyabo. Mu bbanga ttono tujja kujja tubategeeze kiki kye tugenda okuzzaako. Njagala okwogera nga maliriza ku bannanga bali mu makomera omuli Nubian Lee munywanyi wange, omuli producer Dan Magic, omuli Eddie Mutwe, omuli Bobby Yanga, omuli Chuma Cha Yesu, omuli Kampala Lukman, omuli Coach Mude Ntambi, omuli Williams Nyanzi oba gwe bayita Mbogo, omuli Nadia Sheriff personal assistant wange, Chuki wa Bobby, Rachel Akiki, Nansobe Savina, Namwanje Jamila, Semakula Hassan, Charlie Mpakeni Onono nga yali mwana muto wa myaka 17 18 yajiwereza mu komera. Omuli Kivumbi Achirewo, Nyanzi Kadu Ismaili, Muzafaru Muwanga, Kivumbi Roja, Ononga comedian wa Mighty Family. Omuli baganda baffe bangi nnyo
abakwatibwa ne basibibwa omuli Kyabagu Gesera abangi gumuyita Pimpa Productions omuli Joyce oba Joyce Strong bonna bano nga bali campaign team yaffe naye nga babasiba mu komera ne babatwala ne mu kkooti y'amagye babakwata balinange ze tebanzikulako musango naye bo babateekako musango gwa kubasanga na mmundu. Njagala okwogera ku mukoddomi wange ono nga Kizibwe wa Babi gwe bayita Lule David Bwanika abandi gwe mumanyi nga Selector David eyawambibwa neiba wange wano yawambibwa ngibula ennaku 2 ogenda mu kulonda abasirikale bajja ne bamuwamba okuva ewuwe ngeri okuva ku olwo tetuddangamu kumuwuliza tetumanyi waje bamusibira naye bino byonna basebo ne banyabo bikolebwa olw'obutiitiizi. Mbajjukiza abaganda bange nti Museveni kyakoze yakikoze mu bumenyi bw'amateeka buvunaanyizibwa bwaffe ffenna bannayuganda okulwanirira eddembe lyaffe kasita tukikola nga tukiyita mu mateeka. N'olw'ensonga eyo mbategeeza nti tebinaggwa wabula bitandika butandisi. Mwami Museveni afuba nnyo okulaba nga baggalawo eno chapter bagende maaso bagambe ebyo byaggwa naye mbategeeza tebinaggwa wabula bitandika butandisi. Njagala obbazaamu amaanyi mwenna mikwano gyange nti nze ndi mugumu kubanga mmanyi nti mwebereramu nga bannayuganda. Ndi mugumu kuba mmanyi nti mwatuwa obwesige naye njagala obbasaba nammwe byonna gye muli mwebereremu. Njagala okubasaba mwagale ensi yammwe ate musigale nga muli bagumu gye tukoma okunyigirizibwa gye tugenda okukoma okunyumirwa obuwanguzi bwaffe. Mulimu gwa buli munnayuganda okusitukiramu okuwanirira ssemateeka, mulimu gwa buli munnayuganda okulwanirira eddembe lye era nga ekiseera kye kino basebo ne banyabo. Njagala nnyo okubeebaza olw'obuwagizi, okubeebaza olw'okuvaayo ne mulonda ate ne mulonda enkyukakyuka. Njagala okwebaza bannange bwe twali twesimbyeyo olw'okwesowolayo ne beesimbawo naye okusingira ddala olwa okuwakanya ebyo Mwami Museveni byali agezaako okukola. Nja kuba nfuba okozesa buli mukisa okwogerako nammwe basebo ne bannyabo naye musigale nga muli bagumu, musigale nga muli confident. Katonda ali naffe, amateeka agali naffe n'okusingira ddala tumanyi ti bannayuganda bali naffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala kumpuliriza. Njagala okubasaba mutufollowing ku Facebook kuba kakati yengeri yokka gye tusobola okuwuliziganya nammwe kubanga bingi nnyo bye twagala obagamba bye tumanyi bye batasobola kukkiriza kuyita ku mpewo za wano nga radio ne TV. Tujja kusala amagezi gonna okubanga tubatuukako basebo ne bannyabo. Musigale nga muli bagumu, twawangula obuwanguzi bwaffe. Mwami Museveni yeewaŋŋamya bwewaŋŋamya mweyo entebe naye njagala obbategeeza nti mu bbanga eritali lya wala tugenda kufuna eddembe lyaffe ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. People power, our power. Our power, people power. Thank you very much, ladies and gentlemen.